Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakotenani. Ani akumenya ukani. Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Oli kuchenda musamba kasiri sasa tufama mafa Radio Simba empologoma enunje yedeme kubuzako mulungi yona josinzira kula mpozi nga teo tuninze ngokwegambo lulindiridde bulungi nnyo tujje kubera mpozi nga tulukuwa bulungi nnyo kugamba nti oli wakabinyo ziri 10 zakata ku sawa esatu ez'okumakya nze Sula Senyonga Haji Titibya Mr. Mosquito in the net nkubuzako ate nenkwagaliza okubera mpozi nga tewuliza bulungi nnyo olw'ensonga nti bwe tubeera wano mu weekend taxi Wolokoso weekend taxi tuba tugamba nti omutukuwa olugambo olubera lufuddeyo negamba naye kakati njagala kubeera nga ntandika lwa bode nnyo kwegamba nga njagala nga lulimu omusooterezo nga lulina omusuutirizo mungi nnyo nembagamba kakati oba ntandikire wabakyali bange muliwa mumbongese bulungi mu style yaye yangu otubuusa sinagana babuusa muyaye tuwe muyaye waffe lwaki ate lwaki nedda kati mumpe ku baddemu bamjubiseemu Haji Titibya lutuwe njagala baddemu nga muli sexiest nawe Haji Titibya lutuwe nedda sijja njagala kubalina ku muhabbati Haji nawe lutuwe bangi mama Haji Titibya nawe Titibya lutuwe tutandikirewa bannange Haji nawe tutandikewo ku kinyose wa wanyini awo nawe Haji Titibya Producer David ono mpozi amanyiddwa ennyo nga David Senyonga owa DMS Studio nga mpozi bambi ono akoledde abayimbi bangi ennyimba omuli Misa Kisemakula, Maureen Nantume, Chris Evans, Aruna Mubiru, Stabua Natulo n'abalala bangi nnyo. Ono mpozi ng'alina oluganda kwe yali mukozi munnaffe wano Kapalaga Baby Michael Kakande. Wowulirira bino bambi ng'awere ennemba na misango egigambibwa mbu yawasa omwana atanneetuuka ng'era n'abamu babadde bajja babitambuza nga bagamba nti yajjula ebitannajja eby'omwana ow'emyaka 4 ekintu ekibadde kisingira ddala okubeera mpozi nga kimuluma nnyo. Bino byonna bwe twamutuukiridde David yagambye nti abadde ng'abiwulira naye agamba akyasinga okwevuma lwe lunaku lwe yafuna essimu nga bamukubira okuva mpozi ku Pakalasti restaurant eryawe Makindye. Agamba nti yafuna essimu okuva ku Pakalasti nga waliwo abamugamba nti wano waliwo omuwala amanyi bulungi okuyimba n'okuwandiika ennyimba. Naye ng'ekiseera ekyo bamukubira essimu mwana mulenzi ono yali tali ku studio, yali ali ku church engeri gyali nti mu Seventh Day. Era bw'atyo yayogera n'omwana omuwala oyo n'amugamba nti genda ku DMS gye nja okukusanga ku Monday. Omwana ono kazaala bulwa nga ye Mutoni era nga mpozi mwana muwala olwatuka ku DMS bwe yayogeramu ne David n'amuyitiramu ebizibu bye n'amukkiriza atandika okubeera ng'abeera ku DMS kyatamanya nti kaali katego kennyini kali akatta abalamu. Yajjatambula n'ajja ku Pakalasti bo be bankubira nga bagamba waliwo wano omuwala ayagala omuyamba n'agamba nze njiyo ennyimba kati ne mugamba nja kulaba ku Manda okuba nali ku kyata ate Seventh tubeera ku kyata buli Sunday n'agamba siira wakusula ne mugala kino wakusula dansi wembadde nsula maama yafudde ate ebintu ne babitwala ate yankuza bukuza ne mugamba okay ensonga ze nga kirabika mpanvu mugamba funa boda we tutwale ku DMS nja kusangayo ku Manda era n'akola bwate n'emutwala. Nga wayise emyezi 2 David ng'alabirira mwana muwala ono ng'ogamba okubeera ng'amuliisa okumugulira engoye gattako ne bunnika.
David Senyonga agamba nti omuwala ono yajja yeeyita Nicole. Oluvannyuma lw'emyezi 2 yasalibwako abapoliisi mu mmotoka yaabwe nga mulimu n'abakyala ko n'abaami nga beeyita nti be bazadde ba Nicole abatuufu. Era bwe batyo bakwata David ne bamukuba mpozi ku poliisi y'e Katwe nga Nabujje simufungize nga teyeesikidde na mpande. Ebiri kwe kulaba abasirikale abajja nga bagamba nti banvunaana omusango gwa defilement nawasa omwana omuto. Anti jjukira yali baamulonda bulunzi ye nga bwe yaŋŋamba ne bamukuza. Kati bamukuze yamukuza afa. Okutandika okutalaaga okuyiiya obulamu agamba alowooza ba musiki mwana ayita. Kati yali nfuuzi bufunze ate wantu bonna. Olw'okuba olwedde tuddemu wanene ate era waliwo n'abalala abasulawo temugamba webakaawo. Tene binategeeza ko baali beero siboka bwera waliwo n'abalala nabo abaali abajja nga banoonya buyambi etufuuka abooluganda abalala tutandika n'okunkolera. Kati mumbire fana bwetyo n'abeera. David atotola n'agamba nti olwatuusibwa ku poliisi y'e Katwe bambi yaggulwako omusango gwa defilement era nga fayiro ze ziri mu room namba 16 ng'omukyala mpozi akola ku musango guno ye mukyala Sanyu era nga Kati bantuusa mu mmotoka nga bamaze okunkwata nendabamu abazadde n'abasirikale abalala. Abazadde abo abakazi omukazi no mwaliwo wano omusajja waba wali bakazi babiri be baŋŋamba nti be bazaala omwana n'omuwala nga mwali ne mugamba bannange Nicole olwo amaanya be bagawulira gabadde yeeyita ne tutambula nabo ne mbagamba mujja tegeera amazima nga tuuse ku poliisi buli kimu mujja kitegeera mutegeere muwala mwe muyina. Bantekako ga defilement nga bamuvunaana omusango gw'okuwasa omuwala omuto guli ku poliisi y'ekibuyawo gye bayita Kate police station wakati ye division eyali akukolako baali bamuyita Sanyu room 16 era nga kopolo ndowooza kusinzira nga bwe nalabanga mbiwandiika. Twanoonyereza nnyo ne twebuuza olukwa olukwata David lwavuddewa ne tulowooza nti oba lwavudde ku kivulu kye yategeka. Abayimbi bakoleddeko ennyimba nga bamusuubiza okumuyimbirako mu kivulu kino ne batajja ne tulowooza nti oba yasigaza ennyimba zaabwe olw'okwesasuza. Wabula ye n'agamba naye yennyini tamanyi olukwe gye luva oba luva ku pakalasiti oba ki. Naye agamba nti ye talina luyimba lwa muyimbi lwonna lwe yali asigaza era talina mbiranye na muyimbi yenna. Kati awo siyinza kumanya oba olukwe gye lutandikira kubanga kupakalasi we wali omuntu eyamuwa essimu eyankubira oba baabipangira eyo oba omuwala ye yali omuyaayawo sirina kyemmanyi kubanze sikwanangako ku muyimbi yenna. Ekirala tewaliwo luyimba lwa muntu yenna lwe nsigaza nga nze njagala okisigaza ezibeere ezizannatoola era zetutamaliriza era yamaana aziddamu ewala era nga tewali mutawaana nga tewali avunaana munne. Sinayo muyimbi yenna nze gwe ninayo luyimba ye lwonna sinayo muyimbi yenna gwe ninako mpalana yonna ne bwe batajja ku show zange era bo be batajja nze naali badde mbawalana. Ekisinga okumuluma nti ebigambo bitambudde nnyo ne bituuka ne ku kampuni mukyala we bambi gy'akolera. Kattako n'ewa mukyala ono minisita w'amabuga okusaasira era nga nabyo bitambudde nnyo. Ekintu ekisinza okumuluma bw'atyo yawadde amagezi abo bonna abaagala okumanya amazima bagende ku poliisi bababuulire ekituufu. Omuntu yenna ayagala okufuna obujulizi waayinza obujja kubanga n'omuvubuka akyali ku poliisi abantu abagamba nze nakwata omwana wa myaka 4 abalala nakwata omwana wa 14. Ekyo ekintu kyenjagala buli muntu yenna goba ayagenda afuna information eyo atereere afune okumanya okutuufu kubanga ne driver wa Pate Kusaasira yali agenze ku kampani mukyala wange gyakola kati n'asanga mukyala wange namugamba waayi baawo baamukwata nga akutta omwana omuto nga ne Kusaasira yennyini waali kale neŋŋamba okiba kituuse kusaasira bwekino kitegeeza kiri mu bantu bangi ate si yekka nga nkiba ne mu bantu bangi abalala. David Senyonga owa DMS bwe yateekebwa ku poliisi y'e Katwe teyakola statement n'emu olw'ensonga nti omusawo wa poliisi era alina okusooka okukebera omwana muwala ono awe ne lipooti ku bikwatagana n'obulamu bw'omwana mbeera ki gy'alimu. Era bw'atyo bakamutema nti mwana muwala Mutoni abadde ng'akabasinyizibwa ng'era kitegeeza nti abadde akozesebwa omusajja. O David nti siyenze
mubibuuze Nuwasaasira Benson kubanga babadde bateetera era bw'atyo. Tebankweta statement yonna ne nnyingira mu kkomera kumala ennaku 2. Kasaadidde lwe najja okukola statement ne mbabuulira buli kimu. Kati bwe nababuulira buli kimu ne bambulira nabo nti omuwala yali used sexually, nti yali akozesebwa omusajja. Mbaga bw'aba akozesebwa omusajja waliwo lwe yabba ssente zange n'agenda n'azitereka ew'omulenzi bamuyita Nuwasaasira Benson. Omuntu yekka gw'abadde alina naye enkolagana yoyo yekka. Kati ne bagenda omulenzi ne bamunona era omulenzi n'akkiriza nti abadde boyfriend w'omuwala naye omuwala yamulimba alina emyaka 19. Kati nabwe kityo ogw'omusango ne gwakuba baafuna omuntu gwe baakeberanga abadde ng'amukozesa. Ate nze gwe banteekako nti nonna mbadde nkozesa omwana omuto. Abakyajagambiza ng'abuukira waggulu nti nguwonye bwe bati ate ne bamuggulako omusango omulala. Poliisi nemuggulako omusango omulala era mbu ogw'okkabasanya Gloria nga mpozi ono ye mukulu wa mwana muwala Mutoni mbu naye yabula ewaka ng'azze kunoonya mutowe. Bwagwa ku producer David n'amugamba nze mmanyi ewali Mutoni jangu nkutwaleyo gyali. Bw'atyo bambi naye n'amutunuza mu mbuga za sitaani. Ogwo omusango gwakubiri. Kati abantu bali santegeera interest yaabwe entuufu kubanga bwe nafulumayo ne mbakwasa omulenzi gwe bagamba abadde yeebaka n'omuwala ate ne bakuleetingawo omusango omulala nti omuwala oyo alina mukulu we naye yadduka ewaka. That was Saturday. Bankwata Tuesday. It was Tuesday nze bankwata. N'agenda bwe baddamu mukwata n'abagamba wagenda kunoonya oli omuwala muganda we Nicole. Bwe yagenda omunoonya omusajja ye gwe yayita producer David n'amugamba nti jangu nkutwale Nicole gyali. Omusajja oyo yamusanga Matindye. Nembagamba nga waliyo omukazi. Ekyokubiri ku studio olunaku lwali lubaddewo nga tewali muntu yenna nakatera gye bali ne secretary n'abalala. Nembagamba omuwala oyo yayinza okukulembera n'atutwalawo n'agamba nti ne studio kubaza omuwala okubanga nakasa yali tasobola kubanga amanyiwo nga bifojinge. Ku musango ogwo gwennyini David naye yawulira nga mbutuufu amaanyi gamuwedde. Era bw'atyo David yaleetebwa ku paredi ne basibe banne nga baagala ddala bakakasise ddala oba kituufu mwana muwala Gloria yakozesebwa. Bw'atyo Gloria yaleetebwa ku paredi asobole okubeera mpozi nga alondamu ku abo akakase nti ono ye yankako akaboozi ak'ekikulu. Wabula bwe baatuusa mwana muwala ku basajja bonna abaali ku paredi, Gloria yalemererwa mpozi bambi okulondamu oyo omuntu omutuufu so nga ate gwe baali bagamba David naye ku paredi yaliko ekintu ekyanyiiza ennyo abasirikale nga David bw'agamba. Eyo oluvannyuma nebeera proved wrong kubanga omuwala baamuleeta ne bataya ku paredi abasibe bangi n'abagamba nti nze oli omu eyankozesa mumanyi. Kyenategeera nti baali bamuwadde ekifaananyi kyange okumala ennaku 2 bakijje ku Facebook era bo benyini baakonfesinga oluvannyuma naye abazadde ne bakiwa omuwala for 2 days kati n'abeera nga yetegereza ekifaananyi era nga bakakasa bulungi nti ajja kutuuka wali asonge kwani kunze kuba yali andabye mu kifaananyi okumala ennaku 2. Leetera ku paredi n'agamba nti nedda kubano tekuliiko eyankozesa mumanyi bulungi. Ogwo nagwo ne gufiira awo era abasirikale baggwamu nnyo amaanyi era ataddemu bamayinja bangi simanyi oba sente ze yalina ennyingi. bingi nnyo ku musango guno oba ogutali gumu ogutali ebiri wabula egisukka mu 3. Ebisinga ku byo nja kubeera nga mbikwongera wiiki ejja olwakafundako obudde ate nga mpozi nkugamba nti tosubwa maama avunaana David maama wa Gloria Nicole avunaana David ng'awanda muliro wabula nagambye asijja kubuukira yaawo konze kankubeyo akasimu mpozi eri omukyala Sanyu akola mpozi ku musango gwa David wabula ye yansabye ngende mu ofiisi ye twogere maaso ku maaso ategere nani gwayogera naye wano ne David we yansuubiriza okumbulira ku misango emirala ate emipaatiiko egyamugguddwako oluvannyuma lw'okuwutagiri egyasooka. Wano we yansuubiriza n'okumpa ku lugambo na ku biki ebikwatagana ne baproducer abagambibwa mbu beebaka n'abayimbi abakyala babakoleeza ayiti. David Senyonga oba oyagala fakisi mbadde nkusaba gye mu woofiisi manye gwe njogera naye.
wetwogerera bino nga mwami Joseph Mayanja aka Jose Chameleon the doctor nga kati mutuuze wa America awedde emirimu oluvannyuma mpozi lw'okutuukiriza ebisaanyizo byonna ebimufuula omutuuze wa America gattako n'okugula ennyumba wabula ennyumba tegabadde mawulire malungi eri bannayuganda olw'ensonga nti abasinga babadde bagamba nti alimba dokita alimba tekisoboka alimba wabula ye dokita yagambye nti ye oba boogere tali kubwa Thomas takolerere ba Thomas bannayuganda ba Thomas nnyo amazima gali nti kituufu naguze ennyumba mu USA naye kugamba kiri disappointing okulaba bannayuganda bennyini abamanyi nti omuntu ayimbidde emyaka 2 nti baddawutinga ekintu ekyo naye ate at the end of the day sikolere abantu babuusabuusa sikyakolera ba Thomas nkolera abantu abampagira abantu abanjagala abantu abampanika so basically kyobola nti bakire nkye bagamba Diamond yaguze ennyumba oli nagispreadinga nga gospel truth ate baga Chameleon yaguze ennyumba ne bagamba ate ekisoboka byakoze bitya. Dr. Jose Chameleon agamba nti ababawakana nti tanagula nyumba basooke abasabye bamwebuuzeeko nga tebannawawaala na bigambo kubanga ye Dr. Jose Chameleon ayina emikisa mingi nnyo olaba ava ku kizimbe kya kalina waggulu n'agwa ku ttaka bweddu naye ate n'asigala nga mulamu kitegeeza ebisima bingi. ate munnange nekisinga okuneewunyisa nti olw'obutamanya w'abantu babloga bangi baripooti nze yaguze ennyumba mu Atlanta biki omulala yabuuza n'agamba mu Atlanta teri muzira buuza nze nkubulye wayi bwonna giguze kati olwokuba omukyala yazaalya mu Atlanta ate tekikifuula mbu automatically ennyumba girina okubeera so that's why abantu balina okuba bannaabwe omukisa obuuze nga obuuza kyotamanyi obuuze mbeera nyo bakolanga mu restaurants ezimu n'obagulya ekyokulya nagamba n'obuki n'omutukolaki n'omulambulya kikyagenda okulya so basically nga tonakola conclusion yo waliwo muyangaye musima vidina ba Intero batugambye Atlanta teri muzira ani yabagaye mu nyumba yagiguze mu Atlanta mbuuza nti wayi mugana ennyumba wagiguzeewa then nkubuulire byebyo nno munnange nenze ndi musajja mugumu nze musajja wanuka kalina ey'okusatu nesifa nempona kati abantu balina okwegendereza ennyo abantu balina emikisa gya Katonda. Dr. Jose Chameleon agamba kisobokera ddala munnayuganda yenna okugula ennyumba mu America lwakuba nti waliwo bannayuganda abamu kwegamba bagenda basasanya amawulire amafu bakagaba bakifuulira ddala ekizibu ennyo munnayuganda okufuna obutuuze n'ennyumba mu America. Nsanyufu abaana nabo wereza basome USA nempeeza n'omukyala abalabirire zinesigala ku lusooto nga nkolaki nga njiribanga omusajja bwalina okukolaki bwalina okubeera kati ebisigalidde siina muntu amanja ansa okugjako abantu bange benkolerera so babeere bakkakkamu abantu bakyuse entegeera yaabwe n'endowooza yaabwe ebintu bino bisoboka ate baleke kulowooza nti bizibu nnyo kiba nti abalala bawakana n'alowooza nti tosobola kugula nnyumba mu Amerika kizibu nnyo byakoze bitya osobola munnayuganda ekizibu kyalina tanoonyereza kumanya twalimbibwa nitusigala mu kusabikibwa eti amaaso baagabikka naye ebintu bina bisoboka. Agamba mbu ayimbidde emyaka 2 kyemugamba ssente abadde nga alyandye naye musajja si musiru okubeera ng'alya n'awema n'ensigo abannayuganda muyige okwagaliza dokita bw'agamba. Okwagaliza Katonda bwalondayo omuntu n'amuwa emikisa Katonda aba agezaako okulaga maanyi ge Katonda takyaddaala okukola ki byewunyiso ebyewunyiso bya Katonda birabikibwa mu bantu abantu bawulira nangiba n'akulira bakulanze Busiya bakulanze Karagwe bakulanze Hoima bakulanze buli wamu kati myaka 2 enyimbidde abantu balowooza mu ssente zange ndiibude Dokita ayongerako n'agamba nti ye yeewuunya nnyo bannayuganda bwe yamansanga ssente mu bbaala nawa nga mwogera mbu omusajja alina amalala bw'addidde ssente ze n'azigulamu ennyumba ate ne mutandika okukiika ensingo ne mutandika nowooza nti si kiki naye yagamba tafuddeeyo kubanga agamba ye akolerera mukyala we so si mmwe ba Tomasi. Abantu banvunaana ne bagamba mbu Chameleon agenderera ekyo okulaga ssente ku internet
okay kino nkimumira nengamba okay maybe nakola ensobi naye kakati ate embalaga ssente ezo byezikoze ate ne basigala nga bakyawaalira awo tuba twawukanye mu ndowooza nze mbadde ndowooza nti no bwe naabalaga ennyumba eyo abantu bagenda kukola ki bagenda kugamba yogayoga nga ffena tusanyukira ki wamu abampagira n'abantu abaagaliza anyway nze siri wano kuwaalira nti mpaalire nkakasa abantu era sirina muntu gwe nnakombira nyimbo ngezako mukakasa nze ngezaako okukola bintu ebimpesa ekitiibwa abaana bange bantunulye bagambe nti dadi bambi yakola ki yayirira era netufunamu so basically kyekyo. Dokita agamba nti bannayuganda muguumire obunaku bwammwe kati bunaku bwe bubabonyaabonya bwe mulaba ng'alina achievements z'akoze mwe mulowooza nti alimba bwe yagenda n'asoma n'abalaga digiri ye era mwava ne mugiwakane ne mugamba agijjeewa eyo yakunasa namawuli omwe nemugandi lwaki muwakanya nyoze byenkola wano bwe nalaga digiri bagamba mukami yasomeddewa ng'ate abule baziraga mugambira nti kulikayo bwe nabalaza ennyumba nti bwe nabalaga ssente baga nti kati yeeraga ki ate bwe nabalaza ennyumba gyevudde mu ssente ze mwali munvunaanira sigeza akati nno munenkweragange so basically kinagwe kiyisa obubi amire nga naffe twamiranga nga tetusobola. Dr. Jose Chameleone agamba mbu America ewanye ekitiibwa abantu abagagga nga ye era ye bwe mbanga mumuvuluga bw'atuuka mu America ayisibwanga ddooni. Ensinga America ozaba oli akyandaga nti Chameleone tasobola nyuma mu America si mutuuze waayo. America amawanga gano gaakulaakulana dda gamanyi ssente okusinga ffe amawanga gaffe ge tukola ki ge tubeeramu. America erina respect nene nnyo eri omuntu alina ssente era omuntu agula yenna bamwana akatebe namumwerako ne soda wanaamunywera. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Omukyala amanyiddwa ennyo mu kumansa ensimbi mu kibuga Kampala Shanita Namuyimbwa aka Bad Black w'owulirira bino nga mpozi ekitebe kya CID ekya poliisi kyamuyise abeere nga alipootinga ku Lwokusatu luno olujja olwa wiiki eno ku misango egigambibwa mbu akozesa bubi omukuto gwa intaneti bwe yateeka ka vidiyo ku Facebook peegi ye emyezi 7 egiyise ng'alina omukungu wa gavumenti poliisi gwe yaganye okwatuukiriza amannya ge nga alaganga we yaliko mpozi mu kikolwa eky'omuhabbati n'omwami oyo. Wabula kino si kyekikulu kyokka. Bad Black alina n'akavidiyo akalala ke yafulumizza ng'agamba mbu kasookedde abeerako n'abasajja ab'enjawulo mu kikolwa ekyakawoozi tafunangako muntu amuwuuba kwegamba n'abeera ddala mu butuufu ng'anyumirwa nga bwe yaliko ne mwana mulenzi Rabadaba omuyimbi eyayimba onyirira ng'omunyogo gudde mata. Rabadaba 29 naye ayina wulinga musota era abasajja madde sinasanga ayina gwa Rabadaba ate kayina omukwano kakeera ku makiteka bino byakugwira nga njovu Robert Shiwa gulyo nga olagwi muze malaya ne gonzeresaayo erinnya ly'ekika kayina gwako mutayirire bulungi muyonje ekibi kyokka binyeebyo byebibi byebimuliko era senga obibikapito ebisigadde biryoke binnyo kyekizibu kyokka kayina ebinnyo byako naye ebinnyo byako byeru bulungi naye maama bw'abeera nga alomansinga nipo oba olowooza oba agenda giruma kwegamba ekyo ne kikuwa entiisa n'obeera dry. Obuwomi bwa mwana mulenzi Rabadaba Bad Black bwamuleetera mpozi n'okumugulira emmotoka y'ekika kya Benzi ng'amwebaza nti Rabadaba weebale ku ekintu mpozi ekyanyiiza eyali muninkini we Medi Sentongo n'ayooka nnyo n'agamba onswaza otya. Muyonjo kafubuka kali kugamba kalina kakate kawooma naye ebinnyo era ebintu biba byamunzikiza. Medi nga ngamba onswaza otya mu basajja bonna n'ogenda mwaka akasajja Rabadaba namugulira n'emmotoka gundi BMW najimugulira emmotoka yajja n'angamba obebi saba
nengenda nentola milioni zange 15 nenzikasimba da oba simanyi oba akyagina ndudde n'omulaba. Mwana mulenzi Rabadaba yakumuka nayitirira ekintu ekyatandika okuleeteranga Bad Black ebbuba bwatu yatandika okumulinyanga akagere alabe oba ayinayo omwana mulenzi oba mwana muwala oba ayinayo mwana muwala gwapepeya naye mu kukola okwokulinnya oba ogwabambega yeekanga mwana muwala atasibidde mu kkomera. Baby nze bwempomerwa nga nina ssente ne bw'oba oyagala dduuka lya Gucci ndireeta nze yantabula ebinnyo byokka byokera n'olala nali nkagoba ne bamoze rediyo nga mbagobanga emmotoka nenjisa ku mpuwa traffic nankwata nasibira mu kooti nga ngoba Rabadaba bulungi nnyo kawooma. Abakyala munoonye ku Rabadaba. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Okyali kukyenda musamba kasisa satu fama mwafa radio simbi mpologoma ennungi ey'eddembe Wolokoso mu weekend taxi yonna gy'osinzira okuba mpozi ng'owuliza tugamba nti tweyungako ffenna tubaawo ne tubeera nga tukuwa ekyo kyennyini ky'otega okuba mpozi nga omanya. Kapitaani Simbi ogamba otya nembuza mpozi ate ku DJ Jamie Lugazi ogamba otya Ben K ogamba otya Master Kamya mpozi walere ku St. Triano ogamba otya Nachanzi Babu ogamba otya we Nansana Mwami Matovu Frank awe Kazonko buzako omukongo Mafia ogamba otya album performance mwenna tusisinkane mpozi walere ku St. Stephen as Dandla tugere mpozi nga tusomesa abaana olimi Oluganda wetwogerera mpozi anko kakalamu amaze okubeera ng'ayingirawo naye ng'ate mpozi yeetaaga okujubisaamu kuba n'abakyala bateeke mu mudu mpola Awakulu. Wanji Awakulu. Bakugambeko. Lutuwe. Mbereko sexe. Nawe anko kaka. Wangu yokwegayirira. Mwongeremuko abafe. Shoka nawe anko kakala mutolo awolutuwe. Abana bayidde. Bawe. Asrafa. Baide. Nyongera kubuzaako yana jaso kwatango tumude mpologome nuje yedambe chera musamba kasisa satu chera mobili akasirisemu www.radiosimba.ug pitaka kala mongere anza tsodo kwata tuingire una tem program Wolokoso wade tuchatambula paka sawa nya era kasera kano kenyini wenjagalo kwatenga antali kanso kwata tugusensonga zino nazo so kwata tusegera zata nsestia za komekereza stia chaza cyo kwata chitukao oboli ya mweta gidala ansa nga tuvudde mu mbeera y'ababawuza okakala ku bayimbi okubawutula oluusi n'okubatuusa kusali okubatta ndowooza tukitwala nti abaagala okubatta bakitutte ku next level mu ngeri y'okuva mu ngumi obuŋumi okutuuka ku masasi Gerson Wabuyo aka Gravity omutujju yasoose okuloza ku kino oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya n'omukuumi w'amafuta Amos ku RLK petrol station ebukuya mu kawungezi akoonako olwokusatu okakkananga agenderedde okumukuba amasasi wabula Katonda n'azabibye era bw'atyo yatwaliddwa bayaleeteddwa mu ddwaliro e Rubaga okusobola okubate nga afuna obujjanjabi oluvannyuma abula we namusanze okunyonyola bino e Rubaga wali eri akawungezi kajje kirungi ndiyasobola okubate nga avayo naye atusobola okubate nga atunyonyolako okwo byajja bitya nga tanava mu ddwaliro. Yes. Kasina nyonyola ebyo abantu b'okumikutu banaye balekerawo okuliriza amasasi 2 mu lubuto bamanya amasasi 2 mu lubuto bwebamukulira amasasi 2 mu lubuto. Yes nafunye obuzibu naye siwe buli awo bakuliriza mulimu n'abambise afudda so kati bwenkuza ku ngeri gye byazeemu ngera nkunyonyodde munadde nasho ne ebukuya bayitayo lwa bituuti naye simanyiiyo nga nino yimirira ebukuya gayi promoter gyantwale omuyita Sendagiri ajja nkime antwale ku show then nenyimira ku express station nenfuna amafuta nenfuna n'ekyokulya. Gravity agamba nti obuzibu nga bunajja mwasi yawulirako ku nkaayana ezaali zigenda mu maaso wabweru awo era omukumi unaamusemberera Gravity kwe kumweyanjulira n'obwetowaze obw'ekika ekyagulu nnyo omwana Gerson ayina empisa. Mu process eyo nga nninda omusika nawulidde ebweru enkaayana ng'abuuza batabani ba
mukola ki wano muveewo ng'obudde butunula atunyweddewo n'amafuta n'abantu zadde 2 kitundu ku 3 nga n'abantu bakyaliwo abantu beetaala abantu bakola nga ne motoka endala weeziri kati ne bamugamba Gravity yali mu motoka eyo tulina gwe tulinda najja ku motoka n'agikonkonya busungu bungi neezigulawo ne mugamba waayo bampita Gravity nina gwe nninda mpamu eddakiika 10 nve wano sandozo ziwulire wabula Gravity ng'amaze okutegeeza nga bwe yazzeemu omukumi n'obuwumbeefu obw'ekika ekyagulu nnyo omukulu amanyiddwa nga Nathan ngono mutuuze w'ebukuya ng'ate munnamawulire sayidi eyo ye kusinziira ku kye yawulira ne ku kye yalaba n'amaaso ge abiri yalaba kino ya plan ekyamazima Gravity yali alina okugenda okuba ekivu lw'ebituuti wano mu ggombolola y'ebukuya naye bwe yatuukayo ne bamugamba ogenda kuyimba ku ssaawa 4 baali bamugambye yimba kati ku ssaawa zino n'agamba nze siggulawo siteegi nina kuyimba ku ssaawa 8 eyo ez'ekiro kati n'avaayo n'ajja n'akwata emmotoka ye n'ajja ku sseero eno ey'ebukuya emanyiddwa nga LK bwatuuka ku LK ne batandika ba bodyguard be ne bavaamu ne beetoolola sseero nga bwe banywa sigala enjaga kati omukuumi kyava bagamba bannaaya tonywa temunywera wano gundi gwali mulaba w'akapanda kagamba no smoking ne bagaana bo ne bagenda mu maaso n'okukola ki n'okunywa ebintu byabwe n'abagamba bannaye muve wano ye mmwe baani kati yava agamba nti omutujju kati omusaayi omukuumi bw'awulira omutujju n'agamba omutujju banziize dda Nathan ayongera okutegeeza mbu mu mbeera eno gyenjagala tukwate mpolampola tusobole okukwata tubitegere ekituufu ekyaviddeko Gravity oba okubanga yatuuse mu ddwaliro e Lubaga omwami ono agamba nti ekyakuba Gravity omutujju si sasi nga tubadde tuwulira wabula yali pavers oba kiyita ekipapajjo kya pavers kyekyajja nga kiserengeta kwekino kimuyita ku lubuto mutambule muveewo kati Gravity n'atandika kuvuma musajja ono omukuumi w'oku sseero n'amugamba nti tojja kunvumira wange tambula ogende banne bano bo ne bayingira mu mmotoka ye n'alemerawo n'ayagala okuba omukuumi ebikonde kati ono ne yava mu mbeera n'akuba essasi wansi ku bupavers buno bwe basiba wansi awo kati kwe kwava obupapajja obwo obwamukomba olubuto ne mu kifuba Gravity yenno agamba nti okumanya omukuumi ono kirabika yabadde amwetegekedde okumuwutula bw'ate omuntu gwe yabadde amaze okulaga obuwumbeefu obw'ekika ekyagulu ate obutawuliriza nadda kumuwutula obuwutuzi atyo lw'okuba yadde n'omukazi eyabadde amupikaapika abakazi agambye va wano nimwangenda yabadde n'omuwala omuwala n'amugamba ofaaki baleke omwami gayi n'agamba kamulageko nadda emabega ebigere 2-3 n'akuba buleti nerimpitako wano saaliwulidde enewe nawulidde endeberwamu ziyiika mu mabega w'emmotoka kuba nadde nziguddewo olugi ba neeyiika mu kutya okungi nengwa mu mmotoka olugi lwadde luggule nendikuma ekisumuluzo nenvuga livansi kati nemulya ng'agamba bano nammwe ngenda bakuba omukuomu nenvuga livansi nenzira mu kkubo kati mu kuvuga ye nga mpa nzire Kampala oba nzire eno wasimanyina wakudda nga mpunze ng'omuntu era then nageza kulya nzigwamu amaanyi mpola mpulya omukkangusi kati gujja ekyokuba nti Gravity agamba nti no yabadde tamanyi gy'alaga omwami Nathan akiwakanya ne sekuwakanya yenna kuba agamba nti Gravity yasoose mu kivulu twegenderezeyo wano yasoose mu kivulu wabula alumiriza nti bafunye obutakanya n'omutegesi w'ekivulu kino okudda ate mu katawuni mbu badigiddemu baali balindirawo bagenda batwala gye bagenda kuba naye ate nga gye badda mbu mu kibuga badigiddemu bakomawo bo bagamba baali balinda ate nga batuuka misala ne bagendererwa ebituuti ate ne badda mu ttawulo wano omanya ye promota emanya byebi aganze ndi wa Gravity omutujju era ndijewe nze ndina Gravity okumya ebya Gravity nga tabitegeera aliwo byetwerekera munnaayi olw'embeera y'okwerinda bya Uganda ekyaliwo wateve yaliwo oba oli musirikale oba oli siviriyani ko nga tebaagala kumanya muggo n'abasirikale amu bafuna kumbo aya okusinziira ku mbeera eno eyabaddewo yenna Gravity agamba nti omusajja yamukubye yabadde amaze okumutegeera nti gwawutula nno ye Gravity omutujju
era kati saawa zino Gravity okusinziira ku experience gye yafunye akalungezi k'olwokusatu akunyonyola essasi weriyita mu muntu n'awulira ng'owuliranga eryokerera bw'ati naye ng'ayagala ndowooza kakasa muwala gwe yabadde naye mbuze ne bano mbakubanga tinsenze ke yakoseddwa naye twabadde abantu bana naye abadde abona badde bweru nze yabadde mmotoka nzekka nga ndi mukulya nze ndi bulungi nnyo era ndi musanyufu nnyo bwe nkyasobola okussa nkyasobola okwogera bwemba kino nkyogera abamu bayinza obutakitegeera naye essasi kuyita ku lubuto kintu kirala gwali eka nga tekikutuukanga kuyinza obutakitegeera naye likuyitako n'owunga lyokya owulira nga likwokya ate nga likuyiseko buyise emagi ng'owulira olinga gwataddeko ekiti ky'omuliro naye kubamu akafaananyi singa mukama yanvuddemu essasi eyo nerituula mu lubuto lyandisose nerisaanuuka neryokya ebyende byonna byamu akafaananyi nga lisaanuuka ate nga eri peeva kale ekimu oba ebimu ku bintu ebireetera okubuusabuusa obulumbaganyi bwa Gravity omutujju buva ku bbaluwa ya poliisi eyalagiddwa ku mukutu gwa Facebook ng'eraganga Gravity bwakubiddwa essasi poliisi okusinziira ku mbeera eno eringa egiwakanya nti teyabadde entuufu okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga omukulu Fred Enanga. Ekyokera ddala eyo nayo logo si eyo logo yaffe gye tukozesa naye nga regional CID yategeezezza nti abambega bagoberedde okulaba nti bafuna statement jjukira yabadde akyali mu kutya kw'amaanyi nga tasobatuwa statement suubira nti olwaleero yafuna statement eyo ate n'engeri gyazengula obulungi dokita atuwa ebbaluwa ey'eddwaliro. Okusinziira ku Chris Evans Kaweesi omu ku bantu abatuukibwako obuzibu era abantu na buli kati nga bakyagaanye okukkiriza nti yakubwa ennyondo mu mbeera eno yayanguye okugenda mu ddwaliro okweba ku Gravity omutujju era okuva eyo ng'akakasizza nti omusajja essasi lyamuyiseemu yewe yalirabye. Waayi mbadde mulabako naye ajja kutereera talina nnyo buzibu naye nze mbaddeyo mu ddwaliro bambi omusajja baamukubye n'olubuto bambi luzimbyemu wano we gaayise nze kannyini mbaddeyo ne mulaba naye ne neewuunya abantu bwe batyo sigamukutteko kati. Evans okutuuka mu ddwaliro eyo Gravity alina ebintu bingi nnyo bye yamunyumiriza newankubadde era naye ngaye bamubuusabuusa ku nnyondo naye ayina we yabuusizabuusiza ku musajja we mu mbeera eyo. Nti nno abasirikale bamugambye aveewo ku petrol station n'abanga yeeyigirizaamu ng'alowooza nga awo n'ogamba ono omusajja tunaamunnyonnyola ekintu n'akitegeera naye nze kyendowooza nze nga bwe mmanyi abayimbi alabika yakozeemukko kafujjofujjo awo kati nze emirundi mingi gye nsanga basikaali nagamba vaawo biki kati nze nvaawo kyogera nakwogera nti nze Evans nze bayirawe ne ku bivvulu ŋŋenda nga nze bwe baalanze n'otuuka bo asikali nagamba genda agenda nakusindika eri biki nzirayo mu mmotoka nga nkuba essimu weba teriiko muntu annona nga ntuuza nniya. Gravity alabika yakoze eki alabika yagaanye ovaawo awo era olwedde oba omaze okukola akakyankalamu alabika yagaanye ovaawo tegeera asikali omunnyonnyola omulundi gumu bw'olaba nga tayagala kuwuliriza tokaayana naye kuba omusajja oluusi aba teyalidde okitegeera teyalidde emmere gwe alaba oli mu kamotoka alowooza weeraga okitegeera olaba oli nga takakuwadde kitiibwa tomukaka kuwa kitiibwa yeyo embeera munnange naye nga Gravity ajja kuwona just yeetaagamu ennaku nga okutereera bintu bikali mpolampola ebiwundu biri bibiri. Aya okusinziira ku mbeera eno eyatuuse ku Gravity omutujju era abantu batandikiddewo okwogera ng'abantu abamu we bafuuse n'atalabikalabika ng'omusayi gwa Gravity omutujju. Evans agamba nti tannaba olaba naye ayina abantu amutuukirira mu buntu ne bamugamba nti musajja kale nze mbulira amazima kiruvu bakukuba ennyondo. Abantu nze nakati nina mikwano gyange gyennyini nga bapulezenta naye oli naakuyita nagange kati omanyi nzembulira amazima kituufu bakuba n'omuntu n'oliranga mukwano gwo n'olaba kale n'ogaa kati n'onalowooza nali nnimba nasoose nembiraba naye ebifaananyi saabifuddeko nnyo nasoose kuwulira mbw amasasi simanyi gaba abiri kati ebyo bye byantiisiza ne ŋŋendayo mu ddwaliro naye ndabanga amasasi gamuyiseeko ku lubuto abindaze bange ayogera naye ng'era talina maanyi.
Yasanyu era mawulire malungi nti Gravity yavuddeyo mu ddwaliro akawungezi k'eggulo wabula okusinziira ku Gravity ayogeza maanyi era akakasa abantu bonna nti nga waali omutujjo kaseera katono nnyo bwe kati bakira ddayo ku stage abababbula omubali munaamutegeera ngenda banago kuba munnange ke kalimu ate nga we nkugambye bankozeeko bulungi mpulira bulungi kyesiina ge maanyi olw'eddagala lye bantaddemu naye nze mpulira bulungi ndyokera ne musanyufu nnyo kubanga nkyali mulamu nina amaanyi era nsobola n'okudduka nze mpulira neesobola nze mpulira bulungi mpulira okke okwasa obagambye njire nkwatiriramu aya Salongo Siraje ono nga mukwano gwaffe nnyo wano era buli bwagwa oba buli wagwa mu bintu oba bukiyite kula tumwagaliza okukamala kati Salongo akwanjulira brandi empya era nga musanyufu obutagambika wano bannange mbaagala nnyo abawuliriza Radio Simba nalo era ndowooza olaba kati waaka gwe tulina fe tuliko Palaso agenda fuuka ensonga omwaka guno ndoza mwatandise dda okulaba ebipya ebiriwo ese mwendinderedde bonna bayimbi nze njagala bayimbi abalina waaka enkola naye mulyakibanga muyimbi yandaba alina ekitone nina naye Salongo Siraje bwe twogerako yamala ennyingako ku Dr. Jesse Chameleone wabula kigambibwa mbu ye yasooka okuyingira mu byanfaayo bwa manager okugoba mu bbanga ettono era nga era bonna tukola bonna kuba sinavaayo tenga Chameleone tanavaayo n'abagamba Salongo namugobye era tukyakola ne Chameleone osobola kunga essebo bonna mikwano gyange bakola n'omuntu nga mukwano gwo nga bwe nakola Palaso kati mukwano gwange nga bw'okiwulira era kyovola nga tukola Palaso kati Palaso yaliwo abantu basuubire Palaso oli Palaso yennyininyini boveko ono Palaso gwe mwali mumanyi omukadde katugako Palaso omupya mukyala Betty Nandawula USA tukubuuzizaako nnyo bale kwate ng'otumbudde empologoma ennungi ey'eddembe kale okusinziira ku biyitingana kigambibwa mbu Salongo Siraje famire y'amayanja eno ngezi nnyo emunoonya nga eyagala kugiwola sente era bw'ati bw'amala giwola nga batandika omudyekadyeka nti ku ntebe giveeko naddala wa general manager Salongo kyawakanya era singa weewolako sente nandibateetegeka butegesi so ne bagamba nga beetegeka ebigulu yategese ekigulu ne banguzabuguza kigulu waliwo enjawulo y'okuwola waliwo n'enjawulo y'okuwa obwa manager nze byonna tuli mu kukola era byogera kola ki kata Palaso teyavudde Bulaaya ne Chameleone tali Bulaaya anti Palaso teyavudde Bulaaya ogenda mu malejinga wa hano ne Chameleone abaddeko wano manager omuwulire obusanyufu bwali n'obuseko bw'ekiramu awo siriseewo taata Salongo Siraje omusanyufu omuzibu ayongera okukalambira ng'ategeezanga bw'atyakola Dr. Jesse Chameleone era akyali general manager n'akasente akyakwata obutagambika era nga ne wa Palaso gy'ali kwegamba alya mu lulime ne mu luzise uyi Salongo Siraje ebyogera sibitegeera nze manyi tukola era sinavaayo kugamba nti Chameleone twayawukanye naye era nawe yali badde yakugambye olwa oli w'amawulire yali badde akubuga Salongo todamu bw'osaaga Salongo kuba waba osaaga Salongo kino naye tanavaayo kugamba ala akugamba ojja kumbuuza nkubone twayawukanye bubire ne Chameleone nkubuuzizaako nnyo Bayi Busungu ebbombo Sonko owa Good Talent nkubuuzizaako nnyo Patrick walayi topika sente happy birthday genda omukulu amanyiddwa nga Biniganta tebale kwate ng'otumbula empologoma ennungi ey'eddembe nkale okusinziira ku mutima nkuke ng'ono omu ku bamanaja ba Dr. Jesse Chameleone agamba tekisoboka n'okusoboka era tekibangawo mu byafaayo bya Uganda okubeera nga omanaginga eno n'eri ngamba ku Chameleone ne wa Palaso mwanga wakunnyonnyola wano kati gooba olaba kiba kisoboka naye lwaki kakala munnange oyagala okunkyawaganya n'abantu nze nange ndi mukozi lwaki oba temukubira Chameleone kakala sebo Salongo ewaffe yakolayo wiiki emu yakola wiiki emu kiri gwe tewamanya tekiba kino wate munange waba abyeka nti muntu naye nze kakala naye toddamu kunkubira ku bintu bya Siraje sebo
njongera okubuzaako era gy'osinzira okubira mpozi ng'owuliriza Lubogola Simba Tim Lana Sophie mwena mbabuzaako mugamba mutya emiziki gyongera okutambula ate mpozi waliwo obuntu obugenda buyitingana ku Sevens ataddeyo ku peji n'agamba naye nze mpulira ne Uganda entamye abantu batandise okubeera nga bagamba mbu olubuto lwa gravity omuntu girulinganga mutwe gwa Chris Evans n'atalabika ng'omusayi gw'omutujju ne wajjawo n'akatambula ke ka Leila Kayondo ono yaliko mpozi muganzi wa SK Mbuga gwe twogere yali mu kkomera kigambibwa mbu waliwo ka vidiyo ke yafulumiza nga ali South Africa mu binyonyi kati ba abaana ba bloga bakoze omuntu omunene bagamba nti Leila Kayondo agenze ku musawo omuganda abeere nga asobola okusiba omusango gwa SK Mbuga omusawo omuganda ba mu South Africa n'amugamba genda okunamira ebinyonyi kati ka vidiyo ako yali alina engeri gyakunamamu mukukunama akawuntu nekewejjula bwe kati bali bawanise mbu yakunamidde ebinyonyi n'abiraga empale enkadde naye ate ebinyonyi ne bidduka nanti yabiraze empale enkadde So you guys, get serious. Hakatarambula kasawe deo. Nesawe dako mjikole namwe. Hello? Hey bro, where's that money you were supposed to